Alright, breaking news wetugerera sawa zineno His Excellency Robert Kyagulanyi olunaku olwaliro avuddeyo wali ku X account ye Facebook wamu ne Instagram na posting anagamba is it safe to say this regime killed Honorable Nachimuli Helen after seeing what happened yesterday night wali e Kalangala. Video yatujiwa obudde yabagezi gwe munakyuka liyo oba osobodde jimpereka like so kubiranga itambula ku speed ya wagulu nyo gwatalaba kubiranga subscribing katutandikirawo ku statement oba tweets za His Excellency Robert Kyagulanyi olunaku olwaliro ku macha dakika nga 5 mabega okusinzira ku mbeera yabaddewo olunaku olw'eggulo e Kalangala nga bali mukola by election NRM yayoleseza nnyo obwagazi bw'ekifo ekyo nga bagezaako okubanga balimanganya obanga babba obululu obweyandibadde flag bearer w'ekibiina ekya National Unity Platform banyimadde mugamba His Excellency Kyagulanyi asirise kyokka embeera era abasinga badagamba wabula kyaddaki leero kumakya akedde n'akola kaposti kano njagala nkakusomere nga bwakoze atya nga bwakawandiise looking at what the regime did in Kalangala yesterday, would anyone be wrong to assume that they killed Honorable Nachimuli to forcefully take over that district the same way they killed Fefeka to take over Kayunga district? Kati video yatujiwa obudde olirize bulungi na statement gagwe soko gibavunule munandi kanjinyonyole mu kagambye nti okusinzira ku mbeera yabaddewo olunaku olw'eggulo wali mu district e Kalangala kibeera kibi omuntu okugamba nti regime eno eya Mwami Museveni ne General Muhoozi but Honorable Nachimuli Helen yafiira mu ddwaliro lya Alexandria gambi bokwera minor surgery esobola mukazi wani jakolanga HR obanga nga one of the managing directors wa Honorable Kasolo minister mututerawo mu comment section endowooza zammwe kiki kye mulowooza naddala ku post oba statement ya His Excellency Robert Kyagulanyi gyakoze namala nawandika eddala amaze namala n'agamba nti abantu bano bebino byawandiise nti they treat us as subhumans but batuyisiza ddala nga batali bantu agamba they kill our people for fun ekyo kikyanguwa they rape our sisters and our brothers they torture us on camera anagamba nti they abduct us without remorse kyategeeza nti babawamba nga mumaze mulaba juzi badde bakawamba Elias Lukwago agamba they tear our families apart babawula kati nga olaba Alex Oisa Mufumbo teyazika na mukazi we they drive people into exile kati abantu abamu tetumalina gye bali paka na sawa kati babegana n'okubeega abantu babeegaana amazina agamba nti they push others to commit suicide bangi besse olw'embeera nti gye bayitamu n'okutisibwatisibwa n'agamba they mock us and put humiliating images of our comrades in captivity mubizi mwalaba Elias Lukwago mu Pampa goloze ekifaananyi ekyo abaana bakitwala batya just imagine nti omwana osobola okulaba taata wo ng'ali mu Pampa namala nagamba but when we remind them that they are too mortal nabo basobola okuba nti bafa bagamba what will you do about it mujja kikolera ki after all bebakola ki bebafuga namaliza nagamba nti go and preach bagenda ne ba preaching amawulire amabi eri mama wa Yasin Kauma ono yali driver wa His Excellency Robert Kyagulanyi gwe bakuba amasasi bano bagenda agamba Bible inagamba nti bagenda ne batambuza amawulire amabi eri mama wa Yasin His Excellency Robert Kyagulanyi yamusaddaaka oba yamuviirako okubanga akola ki ati banagamba they preach to John Bosco Chibalama, Eddie Mutwe, Waiso Mufumbiro, preach to the family of John Damulira and to the countless other victims of President Museveni's family. Namaliza nagamba, do not try to weaponize morality to shield injustice and brutality. It won't work. Direct kugambye leero azze mukambwemu obula ne message eno eri so emotional. Kati according to what you're saying, do you think this is the right moment oba kikana kasera katuufu His Excellency Robert Kyagulanyi kalina okkomawo mu Uganda atasaba abantu be kubanga ebyaddala bamumalawo General Muhoozi Kainerugaba one of his mission of recent yagamba nti his mission is to take over National Unity Platform. Do you think these are one of his strategies and do you think this can push His Excellency Robert Kyagulanyi to come back to Uganda and save the people of Uganda because people right now are struggling oba otunuulidde just weeks ago bamenya amayumba g'abantu batu ne bakaaba abantu ne bakola ki
amatugambe sawa zino bali mu kibayita dilemma tebamanyi kye bagenda okuzza abamu bagala na kwetunga abamu bagala na fuluma eggwanga lino. What time do you think is appropriate for His Excellency Robert Kyagulanyi to come back to Uganda? Njagala vyo wafasooka tuwe endowooza yawo mu comment section then njoke mbawe endowooza yange engeri kati abaami bano we batuuse bakakasiza ddala nti amaanyi oba bagayina era bagenda kubanga batwalira amateeka mu ngalo kati so His Excellency Robert Kyagulanyi, it is not safe for him to come out right now. Kubanga ayinza okutuuka bwati ate n'omusajja ejjukira yali yalayira dda one of his ex-tweets yagamba nti nakata ba NUP members aba supporters 22 wa 23rd ajja kubeera Bobby yagamba n'okugamba nti Robert Kyagulanyi walinyira mu Uganda ajja kubakola ki akwata bukwasi direct paka mu base wano wenyewe wenjagala mbuze bana Uganda. Do you think you are ready to see His Excellency Robert Kyagulanyi in General Muhoozi's basement? Muna asobola okukikiriza tino omukulu atwale Bobi Wine mu basement obajja kubeera nga yerimba. Video nyaga tugyetegereze bulungi owulirize abali kalangala obulumi bali mukubeera nga bayitamu tumale kumewo n'ebirala ko tena subscribinga nongera okujjukiza Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa namba ze ziri osimbiyayo 37 namba eri osimbiyayo 711 mukubireko wamu inboxing ku WhatsApp video soko girabe ku mbeera egenda mu maaso wali ekalanga nawe tuwe birowoozo byo ku His Excellency Robert Kyagulanyi olowooza anaatera okudda oba nedda oba kituufu nga abasajja Nakimuli batamutta kyokulaba abo bazze kutubbako obululu bwaffe babo bazze enamba bazirise babo babuteekamu balabye babutaddemu obululu babututemu n'ekasamba se obululu babutaddemu empapula bazibaggyeko abaana baabo zonna empapula bazibaggyeko zonna bazibaggyeko ziraba enamba bagikwesa obalaba kati lwaki batugamba okulonda
namba zizo bazibise. Amaliriza Minsoni mu gavumenti etandika ssebo butandisi kabatulage mu gavumenti. Alright, nga tubitadde ku mobile hankugambye bigenda mu maaso awali ekalanga ndoza muwede His Excellency Robert Kyagulanyi ye kennyini avuddeyo n'atabuka. That means that simula wanku by the way nga yingira n'olera ebintu bya by-election naye byadala kuno tufu kyabadde asiriseemu nnyo nga bw'okiwulira abadde asiriseemu abasinga ne balowooza nti oba omukulu w'ekibiina His Excellency Robert Kyagulanyi agenza okuba mu maaso ng'alaba embeera egenda mu maaso ekalangala ne yeesuulirayo gwa nagamba wabula avuddeyo n'akola speech abasinga mugirabye ebadde tweet ku Twitter mugirabye ebadde nkambwe ate ebadde so emotional ddala. Olunaku olwaliro aba propagandists aba NRM ndowooza bagenze ku kitwandiise phase 2 okubeera nga batambuza propaganda nga twabirabako mu biseera bya Justin Namere wali e Masaka. Wamda Justin Namere bamala okumukuba akalulu abali balina okutambuza propaganda Namere bakwata internet communication zino bagiwamba okubeera nga batambuza mawulire ntino oli yakoze ki yawangudde naye nga ffenna tukimanyi bulungi tino ekalangala abantu abalonze tebaweze yadde omutwalo naye oh my god guess what happened on the ballot paper abantu babadde abasuka mitwalo 2 abantu gumu 2 bavuddewo abagumu 10. Electoral Commission has proven us that anything can happen in Uganda and by the way bintu bitwala ng'ebyokusaaga naye nga ge mazima General Moses Kanyuga yabagamba kino the only person who can summon him in Uganda taata we kitegeeza ndino oli n'abeera nga yakulira judicial wano mu Uganda mu Uganda oli n'abeera nga yakulira parliament ekyo tulabye member wa parliament wa speaker parliament ng'ali ku PLU. Imagine ekyongera okulaga nti no ebeddala this is a family, this is a kingdom headed by a family kiyite munaki osegere ekyo ebintu ebimu kale tubiveeko naddala ebintu byakalulu mubijjewo mugambe nti byakalulu ebikyaliwo osegere ekintu ekyo bapropagandist oba babloga ba NRM bo bavuddeyo bakakasa nti Aida Naiga y'omuwanguzi wabula ffe kyetumanyi yalangiriddwa wabula si y'omuwanguzi era nga kiri ekalangala kyo kyetagira ddala ssaala z'Abannayuganda nono bangi abagenda okuvaayo nga balaga nti tebabubbi naye nga video zo zitambudde nabeko ne SG tulina ne video twataddeyo nako abadde lwajjo n'olunaku olwaliro ku makya twataddeyo videos kuliko evidence eragira ddala nti akalulu bakakutemu otandika otya okubala omufuulo
bimugendo ogise mufulo era guba mufulo video mujitibudeka like so kubera ngitambula ku speed yo waggulu nnyo ate n'ekirala aligwetana subscribing adeka jam personalize okateke amu all so koleze omukwa propagandist aba NRM nga bagiza okubeera nga batamuza narrative anti Aida yakubye Irene akalulu wali ekalanga naye abana akalanga kyembagaddeko kiri kimu mulina solidarity mugambye neda ate mugenda bikiriza ebyavudde ew'omukulu justice byabakama Simon video soko jirabe. They are collecting voters' slips for you to get it back. You're supposed to vote that one person in their favor. They are being given some token to token. I believe this is part of corruption. The voting is taking place, and so far no arrest made, as it is alleged by some other TikTokers that some people have been arrested. It is not true. No one is arrested. The situation is still normal and calm. We have deployed the rover, and of course our core is to see that the election moves on well. We urge the voters to remain calm as they exercise their mandate and rights to vote. Those of you who have had the experience of going through them must have noted that they are even faster than the manual. You provide your thumbprint to the BVK machine to confirm that you are the one. In fact, when you put your thumbprint at the BVK machine, it makes a sound and it says success. They have recognized you. When they do that, when they recognize you, they pluck out a ballot, and still the BVK machine has to recognize that ballot, that it belongs to you.